Mwebaza nnyo ate mukumulamuko nenyongera okwebaza banyu baidde okola Delta TV nga bwe tugamba nti Delta TV tukole twongera bakuyiza kukola namaanyi kusobola kuba bulungi tukyali saizi eno Kawempe tuzze kulaba ku mwana mulenzi Alex simanyi mwana mulenzi Alex yafuna accident ngo yakatuuka yakataako TV yo tomanyi kiki tuliko bya accident tubizeemu tubeera nnyo na accident program eno naye ononya atoyinza beewala bwebulamu bwe tutambuliramu yafuna accident Alex bwatyo nagenda e Nakasero hospital ne bamuteekamu ebyuma wetutuukidde waneene ebyuma bikyaliwo bikyalimu mu kugulu kati simanyi bivaawo ddi byalubeerera si byalubeerera tukyagenda ddala n'emboozi eno abadde atubulira engeri accident yagifunamu n'eddwaliro engeri gye yabeeramu ate twagala kulaba tusookere ku lunaku lwe yava mu ddwaliro yasiibulwa atya baamugamba ki n'ebiringa ebyo Alex obadde mu ddwaliro abantu bo tebafuddeeyo mumazeeko mutya mazeeko ne maama wange mpola mpola tugezaako obulamu ntubusindika ne bugenda mu maaso mpola mpola omu bulumi n'emitaawaanyi egibeeramu ne tugigumira naye kati tutuuse ekiseera ne tulemererwa kubanga kati bintu byonna yabitunda nange sikyakola kati wondabira okugulu kunnuma lwa byuma ebiri mu kugulu ekindeese eno n'embeera eno e Kawempe banyagala ngende mu ddwaliro mangu mangu nga kunnumye ebiseera ebyo nga nkyali mu kyalo kwanumanga nga ndinya baasi okulinya baasi otuuka eno ate ng'oyongedde obuzibu ku buzibu kati tutandikira wano bakusiibudde mu ddwaliro bwe bakusiibula wagenderawo nze nobadde ndowooza nti webakusiibula sitweta we wajja wano wetukusanze ge bansiibuula yes ge bansiibuula najja wano maama nasooka n'abeerawo naye wano waani wetukusanze wano mbeerawo ne muganda wange waffe tupangisawo waffe tupangisa mbeerawo ne muganda wange omuto obeerawo ne muganda omuto akola ki era akola ku Vivo Energy wakolera muvaayo mutuukira wano tutuukiraawo embeera nga mbi ebyakasente nga kugula eddagala buzibu obujanjabi nga bufuuse buzibu netuguma mpola mpola netuyita mu nnaku eyo ebyuma biruma ebyuma byakulumirawo nga bakamala okusiibula bansiibula obviously ebyuma byali biruma kale biruma ne bikendeeramu nebimala kati sawa zino obuzibu butuuse byakugjamu kati birumira ddala time yabo eweddeko eweddeko wegyanuma nnyo nengenda omusawo era natuuka okumusawo nangamba bino byuma byakugjamu musawo ki bamuyita Dr. Kerwa akolerawo era wa Nakasero era Nakasero ali madwaliro mangi Nakasero Kampala Orthopedics n'amalwaliro amalala akola ku magumba agamenyese bwe bakusiibula okuva e Nakasero eno bakugamba nti ebyuma kubanga nkimanyi bakugamba babikuteekamu ne babiweera n'eddeeti yabyo bakugamba nti byakugibwamu ddi bangamba tubina obijja mu 2018 naye 2018 lwatuuka nga siina kasente 2018 nga tekina specific date baali batuwadde omwezi gw'omunaana 2018 August yes twatuukayo akasente nga sikalina kwe kufuna oyo musawo akolerawo nangamba senja kusobola okujjamu naye neetaaga sente bweziti nansaba obukadde 7
kunkolako jukira biri wanje wanseri wano ne wano ne nursing medication theater buli kimu nangamba nze ngenda kusalirako bwentyo nonya sente nze nkukoleko terere ezo millions 7 enyawo sente 7 gezaako kunoonya eno neeri mpozi accident yaliwo mwaka ki? Accident yaliwo 2014 mu mwezi gw'omunaana mu ddwaliro n'ovaayo ddi? Mu ddwaliro n'ensooka fezi yasooka navaayo 2015 nga mu mwezi gw'okusatu awo naye kigamba naviirayo ddala nga mbeera nga ngendayo for review even for operation kubanga bankola operation emirundi 3 ega kungamba nti no bakolanga operation emu noddayo ewaka n'olinda ne bakuwadde eki noddayo ne bakola eyo eddako bangamba tebasobola okunkolako omulundi gumu nja kufa obulumi kati kwe kunkola operation ya mirundi 3 enyawo bale ndowooza nti bakolanga esooka si n'owumulamu naye ng'oli mu ddwaliro nedda sente awo ziba nyingi nnyo. So ono asabye millions 7 between omwaka gwaviiramu mu ddwaliro n'okutuuka 2018 we bakugambira nga mulinawo meka? Kati singa zetubadde tufuna nze mbadde ngendeera mu x-rays mu sikaani era nga tuzisipendinga gwe kuluma tulina okugula ddagala. Kati maama yasobola okweyiyayiya nze yangamba mutabani gwe noonya naye nja kunoonyezayo nga akati kamu n'ekitundu era ndowooza alina okukola kweyiya nga byayiya anafunayo kamu ekitundu nga bwe yangamba. Kati ye ng'alowooza gwe atasobola nakutuula ku mulimu ogenda kuyiiya otya? Awo sijja kulimba naye yagezaako nga bwekyali nekigaana. Kati nangamba bugambi singa tufunayo ako kamu ekitundu togenda omusawo nakulongoosa ye nga kyalowooza nambi nga kyalowooza naye nza okubuuza omusawo nangamba omusajja okuguluko kuzibu nnyo kulima ebyuma biri bingi n'ekirala mu joints awo wazibu ffe tetugenda kubugutanirako tugenda kutwala obudde bwaffe tukukoleko terere nekyetaagisa akasente n'anyonyola ng'omuyivu nze nentege naye nga maama tosobola omunyonyola ebyo byonna yagamba kama ekitundu kajja mmala yagamba kama ekitundu kanagenda kukola naye nga tekisoboka. Nange nesitamuka naye nga maama nje gyotalina sente nazo nja kuba nga nzeeyanziza gamba nja kutambula mu bantu nsabe walina kyalina ngamba. Waliwo wagambye nti waliwo omu ku bali ab'eŋŋanda bakusanga lumu ng'otambuza emiggo ye waddamu olw'omunyonyola ku kintu kino nti kubanga luli baali balaba sente empitirivu ng'ate oba oli awo balowooza oyinza n'obutakola ki oyinza obutawona kati olinawo otuuse abantu abo tebasobola kuvaayo ne bakuyambako. Ekituufu manyi sometimes esiremera ku muntu namunyonyola naye mubeerako ng'amugamba munange kati tukoze tutya naye esimu yamala ate n'agikola ki n'agikola busy nemuvaako nengamba munange kanfene nakuyange muveeko ndowooza naye alina ebirala ebibye ebyokukola ki byokukola naye muleka nakati wenjogerera namuleka kubanga esimu ebeera busy buli bwengezaako ng'eri busy naye ngamba munange ono ali busy kamwesonyiwe nkole ebyange mukama ajja kunyambirawo. Omusomesa wa grade 5 yali kyanaba kutuusa kufuna mukyala gwabeera naye ekituufu baaliwo nga mikwano gyange olina bayitirivu si bayitirivu ogambe baaliwo mikwano gyange gyaliwo
sinawasa naye waita nafuna mukyala wakwasa lwambeera eyo gye nayitawo nga tewali asobola nakigumira before nga tonakufuna accident eno before nali sinaba kubanga nali nina emyaka 29 nali sinaba before nali sinaba abaye entunga mubalwawo ndi Kampala abaana 24 aba bazadde bano ba producer abyogumikiriza nze nali njagala nsooke enkolere future kumbe Katonda naye yategeka kirala ekyo bwekyali maama yafuba nakola kyali ateekeddwa okukola ng'omuzadde muvayo mu ddwaliro mukomawo ongambye mwatuukira wano era wenkusanze buzibu ki bwe mwafuna because waliwo obeera waka mu ddwaliro mumaze okuspendinga sente mutuuse waka olw'embeera eyimiridde etya mutambuza mutya obulamu olina okuddangayo mu ddwaliro for reviews and what bintu awo njagala ombulirewokko obulamu buzibu ezaako mbutambuze naye nebufuuka buzibu mubiri andiroda abakonkonye egala sente mubiri ddagala liwaddewo mulina okuddayo mu ddwaliro era embeera eyo mbi nnyo kubanga ndi muntu mukulu kati naye amaaso mbanga atadde eri ali mu kyalo musawo bwansaba kyansabe ngamba mu kyalo muba mulina kyemulina musooke munyambeko gende ku musawo soka transport yabeeranga mungi mu kyalo okujjayo okuva eno ate ntuuse eno okugulu kuzeemu buto eddi kale kyengezaako okugamba bwe mba nviira mu kyalo nga ndi mu baasi bwewaviirangayo by then ng'okozesa baasi tuuka eno ssaawa 12 okugulu nga kuzeemu kuzimbye lwa baasi kati nsalamu katukole ki nsigalire ddala wano kati bwewatuukanga ezisaawa 12 still wali olina okujjanga wano oba nga wafunaga hotel newebaka okikola ng'otya ngendawo musawo ku 12 nga ngendawo musawo bw'ovaayo no boarding straight awate noddayo mukyalo okuva nga tetunajja wano era kyekyali kubanga nali sinafuna sente ezikola zipangisa zawamu paka we twagamba bugambi naye tulina okubeera e Kampala ne muganda wange nsobole okuba nga ntuukira ku musawo mangu mangu naye ne wano wetuyise era ekifo obadde osobola okutambula paka eri gy'otujje twambuka okujja waneno kubanga nawo ndabye nga si walungi obulungi ku muntu alina okwegendereza okutambula kituufu si walungi naye embeera enyiga sangawo wooli nga tolina obeerawo naye lwambeera olina oyitawo lwambeera brother abeera wano eno yalina okuyiiya ki kyemunaalya obulamu naye ate tebukalubye temumukalubiriza nnyo oluusi nange ntuuka ekiseera nendaba omusajja mulinga mumalako emirembe njukira muto wange nze mukulu we saawa yonna musaba munange mpayo kino naye oluusi nsirika nenguma engamba kibaawo kakiwe kambigumire kambeerewo embeerawo kyo nenkigumira alina ekyoyogedde oguma waliwo akaseera obeera n'omuntu azakuyamba nemula ekintu nowulira ngoba omukalubiriza nnyo nogamba nga oli mu bwetaavu naye mutera nogamba leero kankole ki kansirikeko bwekiri kakati bingi bantu babeera n'ebizibu bingi mu bulamu bwo nga tonafuna accident eno wali osanzeeko omulema oba omuntu yenna nga alina obuvune nowulira nga kikutteko oba olinga bano abayitawo obuyisi namulala natambula nage eddanga kimpitangako nnyo nze najjanga e Kampala eno era bwe mba mbasanga nga ku sipiiti kyemba nina nga mbawaayoko
musajja wa kisa. Besides kisa mulimu ebintu byetutunulira bane ne tukomaawo naye nga tomanyi gwe nawe Katonda kikyakoze ki because oli omulemba gwe walabanga tewali kye yakola Katonda amukola atya bw'atyo kati naawe ate kaseera ke kamu oli mu mbeera ekola ki efaanaganako bw'otyo gw'olina ekibinya ekyo wakola Katonda Tewali. kati ndowooza okirabe nti lwaki osobola okwebuuza nti lwaki ddala oli Katonda amukoze n'abeera bw'atyo ate lwaki nze nkoze ki ndi bwe nti ofunamu ekyokuyiga kitegeera enyabo. Lwaki mugamba bino era nsiba mbe bagamba mmwe abatulaba nengamba nti bw'oba ddala mutufunire obusobozi obuyamba abantu abafaanaganako nga bano bayambe kubanga leero ali bw'ati olunaddako ayinza okubeera gwe totya ayinza okubeera gwe oba ayinza okubeera omuntu yenna kati ono naye yalaba nga abantu abafaanaganako bwe batu nga tamanyi nti oba naye ayinza n'okubeera nga bo bamukitegeera so bino bintu tomanya leero oli bulungi olunaku lulala oyinza okuba nga toli bulungi kwegamba obulamu tubutambula naye tomanyi kiyinza kutuukako bintu bingi nnyo ebizibu bingi nnyo abantu bebasanga naye ffenna tetumanyi tubigwamu tetumanyi so Alex bw'ati bwe yafuna naye accident sente ne ziggwawo ate kati yeetaaga ssente naye nga tezikola ki nga teziriwo nga tumaliza Alex njagala obabuulire kiki ddala kye weetaaga bakuyambeko Abalabi ba Delta TV mwena abalabi eno show mwebale nnyo ba presenter management ba director mwena tubeeyanza okujja mu bantu nga ffe ne mutulabako naffe gye tuli nze kye nayetaaze Delta TV n'abalabi baayo bonna abali eyo munyambeko nzijemu ebyuma nze ni musomesa nja kusomesa abaana bammwe si Munyankole si Muganda si Musoga buli mwana yena era banina omusomesa munyambe nzireyo nkwasaganye emirimu gyange nsomese nezimbe nveemu ebyuma bino ebindeetera okubeera mu mbeera mbi mbeere bulungi kyensaba abalabi munyambeko ku biru z'eddwaliro nsasule banongoose nange ntereere bibadde ebigambo byebyo ebisembayo etaaga ssente millions 7 oyo atamusedde okuba nga bamugyamu ebyuma si byangu nga bw'okiwulira kubanga yandyagadde naye oba oli awo okuba nti segatawanya bantu naye obusobozi takola ki obusobozi talina mukyena alina obusobozi teyetawanya kugamba nti banekangene ensi yonna ekole ki endabe bambe watuukira okujja wano eno omanya nti nno ali mu bwetaavu ebyuma binene abantu babeera pain babeera bawulira ddala obulumi ate ebyuma expiry date yabyo wetuuka mu butuufu biba byetaaga kukola ki kujjamu expiry date wetuuka we mutabijjamu ate bwe owulira teyafunye kansa ate yakoze atya so Alex tumuyambeko asobole okuba nga munange ate addamu okugenda okusomesa asomesa abaana bammwe ate oba oli awo banasomesa ate banafuuka ate ab'omugaso bwetyo bwe tukoze olunaku lwayo nkoze ne Sharon nkoze ne still camera ate kumya mpera banaye abatukuumire